Bokeranga ku macyango li mukazi noto butambibo obwekikulu ocho ogenze obogeze only code mu bulayi bwo bonna okubeera bwo obutambi obwekikulu n'oyogere kirimu amagezi kitya oba tulagadda nti oli musiru nti omukazi omusiru yo yaso okukwata simu n'agiteeka wali ne recordinga n'aweereza Katonda yatonda omukazi ng'aliwo okukwatibwa mpola n'obanga abumbuzi wati omuliro olina okukakkana kyova ku luberebere Eva weyaleeta ekibala Adamu yakirya tuwogera mu kulwana n'omukazi oba ofuuse ekisajjasajja kitalina makulu Uganda tunakutuuka ku blessinga ebyafa by'omuntu eyo cause ya bad black yemu ku cause y'omwana omuwala nga awezezza emyaka 13 ne bad black yemu ku bakazi bempa respect nti bukyanga atandika kwogera ebintu ebyo tulaba ngayo bwerere bwe omwana bamukwata taddamu kubeera kyekimu teri kikole mu kisinga kubeera kibi muwala kumuleepinga Alex mukulu we yafiiridde ne gye yafiiridde okwata kutama newebuuza lwaki eyo simanyi oba ayagala maali nenze ntunuulira ku kikyalwanira kozi eriki baagala kutwala nnyumba baani ekitiba ky'omusajja yenna kwe kulekera abaana be amaka bulange yeeno ewaka we wali bane bagoba okutwala awo mimidi yakwoli mbabuuzaako mwena bakyagyekuumiddeko omuweereza wo nze Muzeeyi Masembe nzize ne chairman DJ Jacob Omutuuze tutemeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebitambula twelabira Serena Serena Yoshua Wine omukazi mwagala nyongera okutegeeza ennaku z'omwezi nga 11 ogw'omwenda tuli ku Serena Grace Nakimera kawonawo kawonawo bambi tobalabula oyo omwana w'okulubaga road Grace Nakimera mujje mumuwagire baganda bange mwenna aye nyongera n'okujjukiza ennaku z'omwezi 27 emboozi mukati December anniversary ku climax tukomyewo mashallah tusaba Allah atutuuseyo nga ffenna tuli balamu mujje mutuwagire cheya naye ofunamu ebyo ebintu owali bafunamu okufunamu mu ngeri ki abambuzi mukati bakubwa ku ssente ndi member oli member mwaje stalinga ne mu Sudan member mbadde student ya wanne ate bamimba mbono ne bono katomufango no nyabe ndi member ndi director ba director bali bameka ndi director mufuna 50% abali ku stage basinga okufunamu tutula ku table tutukolanga basi tugeza mufuna mimi 10 era tutula ntandiko zitemata mabudo mwama okusinzira amaanyi ge nese nizo ziteekawo kuba dotaddemu nze ebintu byange nza atalodde gwe yakanjigiriza si kirungi kwanika bintu byo nawalo time woino byanikira mwe kinasoso kuyiga nti omulembe guno nagukola yekintu kimu ekigulaga nti naawe oli bulungi walogeraga byonna twabadde ddi ku set was it on Saturday nenjogera ku musango gwange ogwantwala wasali musale balamiti bagamba teguliyo ngate n'empapula wezeri balamiti bagamba teguliyo bagamba ogumusango mungi nnyo tosobola kuba ng'olina amagezi natulira avugana mwe mulowooza mu luseke tulowooza nti buli muntu yalina abeera mu luseke ebintu bimu binagaana nganzi kwe kudda okujubisa omugagga simanyi mugagga gundi ali wali simanyi gundi simanyi doni biki simanyi era nze omuntu mbona wali mu entertainment muntu gwena alindideko ssente ze mama fiina amafiina tuweezako ssente z'okusiiba ezo so azeegana kulaalirira naziryako mama fiina yesu omukubira esimu ga mama fiina obwavu nga bunnuma yaliruddawo mama fiina sirinaamu mama fiina abaana bamanyi mpampadde ssente obwavu nga bubaluma baye ku ssente ye mukazi kaga okubira mama fiina nakuwa nampa ate mukazi kaya yamanyi kukolesa relationship yange kimaye bana akwata lero akumeka yi lero lwakubiri tali mu kiggwa kiggwa ye babeerayo ddi simanyi atalinza atali musango galabuza mu Sudan zaite yo giraba mu Sudan ate ojeko galubindi mu Sudan yabeera mu biggwa simanyi ddiwe babeerayo Gosala bawumula
Lero akubiri. Nenga kyona kikiri kyobumanya kiri kimu. Abantu abamu ino baragako. Because ogana balaga bajja kwera amati balaga nti muri kule muzezi. By the way waliwo yangambye ndi munaku olw'okuba nkyalina ensimu weeki. Nfate kwe kyona zibala omuntu gwena wala milioni 5. Unamuna milioni 5. Birubi angawo nyambadde bwenti. Namusanga ng'ali ba kamiliyoni, ba good life. Ani amulala awo. Bachagga baani. Nkufuna. Nagira ngamba. Nejja mbabonga ko bona. Ngamba ne mwana. Oyambala bubi. Oyambala ngata lista. Namutula weti kinuma ngaswaliza mbandu. Ngomanyi ba kamera bana ba peregesi. Oyambala ngata lista. Ndimugamba za lista. Ngwanja milioni ezo. Zimpo lwa yesi oyambala ngasta. Yaddamuki. Yanyiga. Yene yerabira gwe kyakugambye. Yanyiga. Yensi. Kati era nga wanyamba wendi. Rumu twali kuli kodyawo. President wa Nigina na averi. Shere wa yalina yafunye ku busende nga yambutana sokwambala bunya bulungi. Nagira gamba. Twali nzoba ni lwasama. Mwana mwambala bubi. Namutwe mga webaze ffe singa siffe singa toyambala wote. Nina nyiga. Kati rumu mbangina president wa Nigina oli muganda omugenzi yandabira eri. Najja nagamba gwe okimye kiwano tewali mmere otogenze erya nemutuukire nemugamba gwe ulivuze mmere ngaza kisize nazivaamu gweyambe wamba mu kika kumuniramu omugagga omu nifuma y'abagagga batulina mu kika kyewaffe nkufuna nga tesibeefasa nga tesibeefasa gweyambiddwa nti ne mu kika kyammwe wina omugagga ogwo omu kati olulala obanga osaaga tuddangamu era tukiddangamu netwawukana awo. So abantu abamu bo bakola ng'oli mu mbeera etategeera bawooza nti oli ffala toyina. Baida ekyo eno message tugisirikira baganda bafa ba TikTok wati bana abagenda mbu oba kujja ko boina press conference na recording ezo nateekayo akuba abeerako n'abamugoberera nga 1 million n'agamba kati gwe okyangamba ki nina gwe nagambyeko yabadde abyogera ne mugamba nga era aboozange nangamba gwani akumanyi nemugamba ekintu kyangu nnyo mbadde nsaba tufuneyo ekivvulu tugende ku mulyango nga tetulina paasi wonsooka oyingira ogenda obwa sitaabu tugenda bukakasambu oli sita naye nkusooka oyingira ogenda manyi olina osooka okukola namba zino gwe z'olina gwe content namba ezo zigoberera content gw'oteekayo tezigoberera gwe kyenagambye Lwamiti because of tebakumanyi kyenagamba Lwamiti ku Saturday twali ku set Lwamiti nanjerega tinajja mu kivulu kya mama Namatovu nga nyambadde t-shirt yagala ebikapu bingi nnyo nina nyambadde saati ya gundi because awe tudda kituufu nange bampa kazindaalo na time yange ningamba nti kibi nnyo abantu bagulira emmeeza ne bajjanga emigugu babeera n'obudde okutambula mu seno okwetegereza ensobe eziri mu kivvulu naye nga omubuuza ati kiki nga tasobola kunnyonnyola baddeyo kasikiti kebazannya akoluyimba nga bagamba waki batunonedde obudde waki balesa abantu abo kwefukuta keyakoze ne bagamba kasikiti ako munene abatudde ku seti kuntamanyi wansi kasikiti kakoleddwako kasikiti ako kali wathi nga milioni nga 20 because bade aboogezi buli mwa ayogerera milioni ejeje bwodira no mukyala wa mitani Shakira oba milioni 2 Shira Price bangabe wa milioni 3 Rwasa simanyi wa meka ogatteko ne baki n'abalaba abadde waawo Shasha Brighton kyane bagamba nti tokability eyo ilitasho yokwera vibrant otyo
ati netwegereka nnyo n'agamba yanjiriza n'agamba gwokoledde ku leedi yemu obulamu bwo bwonna nze nakakolera ku gundi zibbiri nemugamba yinza okuba akakolera ku gundi zibbiri media house bbiri naye bwatusimba nze naawe awo lwa miti nze naawe awo tosobola kunsinga ova nku muntu atakola nka ku leediyo oba atali ku leediyo akikuba nayisa gwagwe balabako olunaku lwe bati nga bagwegomba nomulabako nemugamba ebyaddala tugenda mu reality tosobola tolina wonje kati tuveewo bbali kati tulwane n'okulwana nayogera ebigambo bingi nemugamba bamiti. Let me just inform you this, even if you have worked for 2 companies, that is New Vision and because of it Next Media. The monitor. Toyina osobola kera kumacha. Kugamba. Osobola kunsiga because mu art you need a producer to exist. For me, I don't need a producer to exist. Do you know the meaning of that? When we talk about you need a producer to exist. Nothing's a tag. There's a set producer. Okumanya nti tuli bamu ndi wa mugaso nnyo kusinga. You used to host me on your show. I have never requested you to host me to host you. Kana ali wa kabya. Tekyabaawo. Si hosting kulwa miti kuki. Ye yakuchaza. Kana nawe wa kabya. Abai. Nemugamba lwa miti. Yes. Twavuddeyo kati tulwane n'okulwana. Nganda ba anesirwaliza. Nemugamba sokweragira kuba bagundi bano bakasiri. Bano ba load beaten, but for me nkumanyi from A to Z. Nkumanyi atenze ntande ko lutalo sima lutalo. Twogera ko ekyo kintu kya kimwade mwogerako era abantu bangi abakicomplainize ko mbo obudde bwabadde bungi. Eyo skit y'omukolo. Kuba gwabadde nga mukolo kujja kwandula. Obaze kola ki? Kulaba show ki? Ye package y'omuyimbi gyagenda okukulaga kakati oba complaininga ki? Mwete mukoyo okulaba genda kusera serena omuna nayimba n'omuna nadda omuntu akwetedde ekirungu ekipya nkofuna kisiime kiblessing esente zo ziggweyo bulungi olaye ku bantu bawadde tulabangako nona basimanyi mama Blackman ng'azina amazina agamaganda naye baaba okisegeera Shira Price n'olaba Lwasa ng'ali ne Shakira ku stage. That is your art. Ni kati gwoyagala kikwate oli ayimbe ona aje azata ku stage avuddewo atya ebyo biri no but we need something which is new. Ekintu ekipya omuntu addako n'agamba akazi kakoze kino akazi okitegera katokability eyo bananyunisha bonna gye baadde baagala because talkability making a show kuba nti yadde enyoma nimulimu abantu abamu nga bo tebasobola kutegeera kyekigera mu maaso mu art awo no twaviriddewo ne twerangira booza nkulimba gwe buuza wakko era wako yankubidde n'essimu n'ambuuza mwabaki ne lwamiti mugala sina kitomba bane lwamiti nigo kyobumanyi kiri ekintu ekyo saagala muntu yefuna mugezi nga ate musiru lwamiti musiru asimugende musiru nati mulimu ekintu ekimu kiraga nti omuntu musiru ngola oli yafubye okulanga atekawo creative omusajja yakoseza obwongo bwe Lwasa yazze lwaki lwaki bazainsiza Lwasa ndi Lwasa si father figure ku TV Lwasa alina n'abaana okitegeera aya kati twette ne mugamba lwamiti tebakulima nti noyina ekintu kyonsinga adi n'omuli n'ogwo nkofuna ajja kugamba avuga mu Germany wameka simanyi mmotoka yesete mmeka kati nembagamba otatuse kukya tataafe yakava mawulire aliwena eyakafa nembagamba Alex Mukulu nembagamba zinasinga ennyumba yange nga bagitwala kikyantwala ewani ewajjeno n'omusango kyali mu kkooti mana yenda yatwala ennyumba yange eruwafi sente bwezi nebaga tekisoboka twalina magezi ago nga Mukama Katonda obutapostinga kintu kibi nnyo at times omuntu obutapostinga ku kintu abantu balowooza nti oli bubi nnyo abantu balina ebiiso n'ensaalwa mwana Lwasa ng'abadde alemedde nnyo ku Shakira the concept kumunyweza ddala oti talkability ate Lwasa omanyi ku bakazi bamuwadde ta character
nyini emujjamu amaddu ge gonna n'agayiwaawo. Nolwa yakikoledde awo ku stage kati baaka stage tuyadde tutalaba. Baaka stage buli muntu yabadde bibye. Sho wagirabye otya? Sho yadde ennungi just kusaasira yansanyusiza nnyo. Abantu bamwagadde kusaasira. Yatukubye. Kusaasira bamwagadde abantu. Abantu bonna abadde mu shebe abadde machuwa. Era nze neewunza mu shebe namba mwaddemu omuwala omu nga eritutu bweriti. Ffenna nga gwe tutunuulidde abasajja. Nageza okuba muzeeyi okkirira nga muzeeyi. Ng'ogeza okufuna simanyi namba wagifuna. Nabadde ngenda kukola interview. Kututu. Badde kola ku interview nani kuba tetwaddeko muyimbi. Badde abatukola basatu. Bonna kyogamba gwokola ku bayimbi oka interview. Si mu Sudan. Wala ku interview no gakola ku muntu wa bulijjo. Kati ngenda teekayo kachumbali katunguru muyimbi. Katunguru yange. Katunguru mankusazeeko. Ulida aina soga kiba kitegeza wanjawulo. Kati njagala mpuli. Bakazi abali abasatu. Abasatu omuwala wettutu. Ne bale baganda be. Wadde okola ko interview yake. Oli muganda omunene. Bina njagala okola ko interview. Nga njagala mubuuza. Sho tulaba mwe kuba be babaddemu by the way ngaba wa. Be babaddemu abawala. Abala bona babaddemu. Newunyiza omwana yazze wati nga terize bbeere. Nge ayambadde t-shirt bagira. Buno simeye babuyita bato buntu bwabo. Era de t-shirt. Ebbere liweri. Fumu. Mutima wakabale kwa bukozi weri. Buli musajja ine nali mu kivulu. Kwao naba abadde balaba abasinga bakulu. Eyakutte $10 naziwandikako ennamba eyakutte $5 bonna nga balookalooka. Baganda be bamuteekako security. Ayayayayisa. Gwe Nawizo. Jangu buze ku bantu Nawizo. Banaye Nawizo ali lubuto. Nawizo una ali lubuto. Tunkonya akembwa gwe neno. Yetaga ya amata olina ku mata. Nawizo muguli amata. Gina Nawizo. Oyaka kiki? Twalidde mmere. Oli lubuto. Tekatwabo. Leba Jose tandise okuvaamu akaso. Ba Josezza. Oli lubuto. Nawizo mu Sudani. Atu waji wachitachusa. Oli lubuto. So, omukazi nga protecting a sister we. Cheka kade either senior 4 oba senior 6. Nkisoboka. Nenga abasajja bakali busy. Wena evidenti buli musajja aga kirungi. Tebafudde ku sister baabwe. Kwane bi sister baabwe bambe byabadde birungi. Nadakyadde kyambadde empale nyimpi nga kitaddemu akatimba. Ekyadde kirungi. Ekyo nadde njagala okukola ko interview. Nja kuguvuma ekyalwasa. Gena Nawizo. Bye. Kyanjawulo kye kyabadde mu eyo show. Gwe kusaidiyo. Drama kibataddemu. Nekirala attendance yandaze nti ne bonna baze mu show. Bali machuwa tebafaayo. Obwo yaze wa NRM nga atudde ku table. Abo bali bazze focus yaabwe. Good music. Nasanze abanchuka nga bali mu kuyomba. Ngate bayombera ki. Abanchuka basanze nga boogera kutono kale. Lutaya ne mukazi we. Twali tumanyi nti waffe. Niraba balese na mmere. Balese simanyi ono ghetto structures. Abo tebazze nga bannabi abofuzi. Ati olida. Balese manyi ne MP obo mulala ki. Ono mulala ani aba NRM. Batwa ku meza. Kisa kya mukama. Nemba buuza. Mumpeyo wenchuka tegeke ebivulu. Ngate balina. Mumpeya aba MP wenchuka bali mu parliament. Abawere abiri abaguze table wano. Ngate wali. Ngaloba MP bali nga basatu. Zake simanyi nani. Aba bana batano be babaddewo. Nimubuuza. Wachite mwawula. Politics n'endongo. Nti ate kikuna ujja kubonawe. Nawe tukutegeera nimugamba kati nze munayimu ebintu byogera black and white. Olwadde mbo kunjagala, olwadde mbo tanjagala. Bwamanye. Azonga ze manchi kyendi. Olanyimira amaso kaseme sare muganda sikuwagira. Esagala kibina kyo. Naye omuntu ayinza okuntasa gwe. Kwanga mwakola system yammwe ya above. System yammwe siya yakulega nti mulina obuyinza tebuyinza biri mu mikono gyammwe. Nafuuna mugamba kinkyatudde. Eri wali abasirikale bali abasirikale ndi wakati. Sho nyingi ezibeerayo ne sikakasa muno abantu abayingira ku mulyango tubabuuza mbu goli wa kibiina ki. Bantu besiriwaza nnyo. Senga tubadde wekyo mbadde nsaba abavuga emmotoka banywa amafuta. Wagenda ku petrol station abuuze amuteeramu amafuta. Sebo oli wa kibiina ki? Sejja kunywa oli wa kibiina ki. Oli wa kibiina wekiti.
endongo tulekerawo giteekamu ebyo abantu beesiruwaza nnyo ku mulembe guno oba olinya boda owa boda omugambe oli wa kibiina ki era kyeki kinayogedde ku Vinka omuntu ajja n'agamba Jacobo tubuulire eddala oba oli wankyukakyuka oli ku sayidi y'abantu abanyigiriza owaswa mufumbira bali mu kkomera baani bali mu kkomera lwaki Vinka ne mbabuuza kale tetuganye naye Saha mwamuwagira Saha alina omwana mu famire ya Pulezidenti Museveni tekigenda kuvaawo naye Vinka just oli wa NRM oli bbaawe wa NRM yagwa n'akalulu teyabba kalulu yagwa n'akalulu wobeerayo ewa Pulezidenti Museveni meeting z'abako owa Nuupu agenda Saha omusajja yagwa n'akalulu teyabba kalulu kituufu nemusobola okukkiriza abantu ababba akalulu okubeera nammwe gufuna aba NRM kati Vinka akoze musango ki waki mumpininga ng'omuntu yazizza omusango ennyo mu Uganda olw'okuba bbaawe wa NRM okonga bbaawe wa NRM mumanya abanuupu abalina babbaaba abo ba NRM oba bakazi baaba ba NRM gye bali naye nga MP wa Nuupu naye nga alina omukazi mu NRM nga bo tebapiri kale tetuganye waki temupininga abanuupu abatulana ba NRM mu parliament nemuganda muddamu kulayira mubapiningi oba level eyo mutuuse nkofuna nagamba no eyo just nimugamba muganda wange you don't know what it takes to host a show or to organize a show Vinka yabadde mu millions sente zabadde mpitirivu ne guno veeri from nowhere ntandika okukuba ekiboozibozi nze saagala Vinka ne swangiza venue bantama nze nganze ye buli muntu ambuuza twali fenano n'okuleera interview ne bangamba kubuuze bakola ki abaswangiza venue ekisookera ddala beerabira bali selfish omanyi waliwo ekintu kimu kibayita okujjukira Vinka oyo bandibadde banoonya abantu nga Yese Omani Rafiki yasooka okuwa Vinka oluyimba olwamufulu lwakabi bandibadde banoonya kati Irene Ntale yasooka okukola naye kolabo bandibadde banoonya okitegeera nkofuna balina obuntu tebakola kulwasimombe tebagamba simanyi bannamawulire tebabeetaagayo bwe oyagala kwita munnamawulire ku biro ono who does that yensonga zati ziba nnene nnyo obusonga butono nnyo bwe buti tudde ku kya Vinka kino embeera gye baataddewo yadde ya kisiru gwe kyomanya bannayuganda balina omutima omubi abannayuganda balina omutima omubi sirabangako kintu kyekisiru abantu kyebakubira engalo naye nga twayogera no ku kuvuma ne bagade bavumye wa Nuupu bavuma energy by'okuvuma kituufu kyamala kutuuka ku bantu abamu bategeera nti okuvuma bannange si kirungi naye muganda wange olaba ensi gye tulimu bwe banga tutandise n'okukeera ku makya okuleetera abannaganda baffe okubeera deported olw'ekyebakkiririzaamu ne bakoma gwe n'okuba engalo n'osanyuka ti oli bamu deportings kyekiri mu America kyekiri e UK abantu beeriwaabira ne beedipotinga nti oyo awagira NRM muzzeeyo okitegeera olaba nga tutuuse ku sseeryo nga bannayigiriya tebabikola nabakola nga bannakenya tebabikola naye nga ffe tutuuse ku sseeryo Uganda tugisabire tujja kutuuka ekiseera ngwena mu ddwaliro nga bagwa sijja kujja bikozi olwa kibiina kino sijja kuwa mmere bayitawe mu makindi omwo sijja mu makindi omwo olwo wantu omu we nagenda omutina agwe sijja kuguza oli wa NRM nagamba namumma emmere yamumma emmere restaurant sijja kuguza oli wa NRM nigamba tufudde awo omutera okubeera awo samwe awo ningamba ensi wano wetuba kyekyaganya Dax okujja I think Dax bamuteekako nnyo embeera newe mbanzi nga bataddeko embeera so agenda wantu kyovala wano waliwo gayi wange tulina WhatsApp group y'omupiira bagamba Abbas anzijemu mu group because njogera nnyo ate nkyagala nnyo group kati nange kyenakolera ngenda ne blocking Abbas mbuseme bambanize awa 6 banzizemu kati banzizaamu eyantekamu ne mu blocking nga nenjivaamu nga bantekamu njivaamu niwambuuza akyo ogiva mugamba mwandaze nti bamalako emirimu lwaki ate munzizaamu nimbaga mumanyi group zenina wano ku WhatsApp yanze sogereramu
Lwaki yamwe njogerera because mbamanyi nti muli mature enough nti omuntu musobola okumuwuliriza. Twabadde ku tournament eyo gye tubaddemu nga tournament efuuse tournament nga baagala kumpanya abo bakyusakyusa obuteekateeka nga nze nvayo mbawakanya naye nga nja kuboya ajja kukolesa abantu okubayikootinga tournament tusooke mujje mu group nagamba ize kasijja giddiramu dda ne bakuzaamu nga woddamu nga wenzivaamu bakuteekamu gwe wejjamu paka yagamba omusajja tumuveeko kireka ali serious kigenda kukoma ddi kino kyeya tekisobola kukoma kuba natunulidde era baadde bakitandise baadde batandise era ebiboziboozi ku gundi ku Lydia tekisobola kukoma ku saha abajja bonna baali bannuku kwaliko aba NRM abajja bibasinga n'ogula tebba abasinga obungi kati lwaki tusosolamu kikiraba tukutegeera engeri ensi gyetambulamu NUP omukka gwassa n'owa NRM omukka gwassa kituufu omukatuliki omukka gwassa n'omusiraamu gwassa omulokole omukka gwassa n'omukatuliki gumukka gwassa. In the presence of God we are all equal but in the reality of life we are not equal. That's the reality. But ekijja nti mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omukka gwe gumu omulema gwassa n'okigala gwassa naffe gwe tukola ki gwe tussa omuntu atassa mukayi mulambo n'akasuke kaba katandise okukyuka naye oba omwagala nnyo tosobola keera amakyakola kikubeera naye mu nnyumba naye naye nga obugaa nti no omwagala nnyo tosobola kuddamu kwebaka naye mu kitanda kye kimu because aba akyuse nga takyali muntu nga bagamba omubiri gw'oli ng'omwoyo gwe Allah atandise ogujajinga wewe mwagala Uganda yaffe etuukaawo kyemwesabira temukimanyi siffe tulina abaana bayabayaba abaana batakulidde mu mulembe omulungi abaana batasobola kudduka meters bali zisukka mu 10 mugusabe wadde oli wabweru manyi olina baganda beeno boleseemu wekina atokutaga oyinza okubeera safe naye baganda oba maama oba taatawo aya baasi era wensinzirira wano okuneenya seeka ki ngenda mukulaga wano kyemanya erinnya lekweriri baseeka tubasaba tetukyusa ddiini ya Allah nabbi yatutegekera eddiini eno mu bulambulukufu nga Allah yayagala ebeere seeka yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino bunosanga omuntu yenna nga muwuulu nantawagira Arsenal mukube ekigatto muganda ddemu amagezi agawasa balinaffe bayaggayagga banoonya bawasa tebabalaba n'ebivubuka lidda mu bulumu bwalyo n'ekisanga nga kigyemu esaati kitaddeko faani kyewujja kiganya okuwasa omuntu yenna nga muwuulu ng'atawagira Arsenal omusanga mukube kyakola ebikozi olwasano ndi wamaaniyo nze wamaaniyo kakati musiraamu obuzibu bwayolekera mu Uganda nti bonna ababuulira ku kintu ekiyitibwa eddiini kabe bakatuliki balokole basiraamu baprotestant bamutunuzaamu kamera babuulira kusasamaza babuulira for likes babuulira for shares babuulira for trending views babuulira for challenge babuulira nga basinzira ku byebyo ebintu nkofana weba ne beerabira nti nno Allah subhanahu wa ta'ala si wa kusinikirako mannyo ne beerabira nti Katonda yatonda eggulu n'ensi si wa kuzannyirako nabbi teyasomesa waati okitegeera nti kuba ogekeera ku makyo ogenda kukola nti ogenda kubuulira bagita batya mu bamwe irimu making sure nti irimu eyo tevula kitabo kitukuvu making sure nti irimu eyo teyawulawo making sure nti irimu eyo ekwata ku muntu oyo gw'ogiweereza kituufu sikkera ku makya kuteeka irimu yo nga yakusaagirira yakuzanyiikiriza nkofana yakusesa mu muzikiti because tojja kubanga oyawula wakati w'omuzikiti n'ekibanda kya firimu era kati awo waliwo enjawulo okujja nga bagamba nti kati essaawa zino abasiraamu abalokole abakatuliki kyaki zafuuse ebibanda bya firimu bisesabusesa byafuuse komedi nti komedi mwe muntu gujja okusanga ajja kutandikira ku muntu atudde mu maaso ng'olina ebbeere ddene bawo baalikola atya ninga ne bawo naye waali awo
kituufu komendo gyokusanga omuntu gwayi oyambadde sikaati naye kabina tekuliiko ensi yonna nensika nga bakujeregerera kati ekigambo irimu bwebanga efuuse yakujegerera awo eddiini gyeraga nayo simanyiiwo edda irimu ezo zabaako n'abasiraamu nga bannyonnyola nsonga ku nsonga nkufuna naye kati twagira omukutu guno twagira simu eno basiraamu bangi basheeka bonna balina amaalu wamwezi akantu mune akantu kukatrendinga enkyaddayo okuyiyayo ekintu kinamuli kyakukola ki kutrendinga buto whereby irimu ne bagifuula comedy irimu ne bagifuula yakusaagirira irimu ne bagifuula yakusekerera irimu ne bagifuula nga eri awo tikyategeerekeka mwana adamu ensi eri mugiraba eno togiteekako mu bintu byonna byosobola okusaagirako tosaagira katonda osobola okukola byonna byokola ebyefujjo byo n'oseka n'ojerega n'okola ki naye Allah subhanahu wa ta'ala tomusaagirako bye byange nkomye awo namwandu wa Alex Mukulu ali mawulire alajana simanyi wabirabye nabirabye nekasire yabimpereza kikyolaba mu nsonga omanyi twadde ku seti okwo enyumba omukulu yali yagisinga mukulu yali yagisinga twadde ku seti okwo nga bonna bakuba namwandu wa Alex Mukulu otyo kati nze nenvaayo ne bagaba bannange omuntu yenna na maama waddembe okulwanirira ekitiibwa kya bbaawe waddembe okulwanirira ebintu byani bya bbaawe oba by'abaana be kumbe omukazi tamuyinaamu baana tamuyinaamu Alex baana because Alex Mukulu agenda okumukwata nga yeeraawa yeekomye okuzaala basajja bangi banne waliwo omusajja omulala yeekomye okuzaala naye ngaomukazi takimanyi omukazi akanda kuzaala naye ngaazaala baana bamusajja naye ngaomusajja akimanyi nti ye yeekomye adde okuzaala naye omukazi yeetikka embuto n'amutulira bw'ati naye omwana wokusanya mugana naye gundi kati kankubulya amazima byonna bye badde nkola mbimanyi omwana gw'osooka si wange n'owokubiri ne batuuza ekika najja ebbaluwa n'agamba kyokka yamwanjula n'amukuba embaga naye nga ye akimanyi bulungi tazaala naye ngaomukazi yakimugamba akutumu naye neekomye okuzaala naye ngaomukazi yeetikka embuto n'azaala ga bebi ndezadde ng'omusajja agamba izelo paka yagamba ewanyi waawo ekika byonna kitunda ngamba nze neekomya dda emyaka 5 emabega okuzaala nomubuuza nsonga ki naye saagala abaana bangi kati bana bonna baani mumubuuze baani nkazi nanyonyola omukazi yaswala so abantu bato gye bali nga bali selfish mu nsi nga yagamba nze okulezaala abaana ababonye abaana kasita nina omwana omu kanneekomya nina atagamba pata naawe nti neekomya naye Alex Mukulu yamugamba nti neekomya okuzaala titujja kuzaala ne basigala maaso n'omukwano gwabwe nga baagalana naye kyekimugaana kulwanirira bintu bya musajja era tekimugaana kulwanirira ekitiibwa kya Alex Mukulu because ekitiibwa ky'omusajja yenna kwe kulekera abaana be amaka anti yali yanoba wadde oba yanoba ati yanoba ekitiibwa ky'omusajja yenna kukola ki kulekera abaana be maka lwaki abafamire bonna tebavuddeyo kwogera ki yayogedde bw'ayagala maali bamukotinze bubi otyo tayagala maali nkufuna awo olimba yagayako tayagala maali abataputa baana abataputa publiki bagamba omukazi ono yali yanoba n'ogenda esaazi n'okomyewo ofudde kyekikkaayanya nga wali wagenda ennyumba wagirekawo public dene ine ekizibu gobanga ejajinga bujajinzi bwetu then we having a big problem in the public but kyolina okumanya kiki no muganda wange nti enseno giraba gye tulimu enseno gye tulimu buli muntu waali walabira omwezi neki n'enkuba tuwanga okedde ku makya nofuna ekyo kikusanyusa kakikusanyusa but era okiba tekikusanyusa vaayo okole ki oyogere simanyi oba ayagala maali naye nze ntunuulira ku kikyalwanira kozi eri ki baagala kutwala nnyumba baani Alex Mukulu we yafiiridde ne gye yafiiridde okola kutama ne weebuuza lwaki eyo
because ye muntu abadde n'ekizibu n'akisiriikirira gwe gye yafiiridde osobola omukkiriza nti yafiiriddeyo era weewuunya bulange yeeno ewaka we wali bani bago okutwala awo question mark weeri naye sijja bigenda munyuma byamaanyi because biri so sensitive naye kyetusaba kirungi nnyo okukola eddaame era kirungi nnyo okuwayo omuntu gwolekera ekyama kyo oba nokiteeka ku likodi oba n'otula n'okola ka vidiyo nogaba bannange amanja muzeeyi amanja miliyoni weziki okitegeera naye wabanga bagamba nti akyabanye n'esente za kyogamu abawagira NRM anyway kankomaawo otiddemu sekutyamu just abawagira NRM neewuunya ngoki bawagira ki bawagira pati kale bawagira pulezidenti waabwe it's okay oli nowa NRM ajja kujja kubuuze bawagira nopo wagira ki because njagala nkyukakyuka nona ayinza okuwa ensonga ze ndabe ku Uganda empya ng'omuntu waakola ekintu nga kizzaako Uganda asasulirwa mu budde nkufuna tabbibwa takumpanyizibwa oshegera kyekimpakisa nope omukazi nga family temuli ku mugongo family Alex ereka abaana bameka abajja baali bana ababiri nga be babe ababiri nga si babe so naye teyabagoba family eri fane gwe kyobumanya nti mu biseera by'okulwanirira ebyobugagga bantu batinya abavayo ne balwanirira ekituufu ebiseera bisinga obungi abantu bagana okulwanirira ekituufu not because tebakirawo oba tebakitegeera yasiza embeera zaabwe zeezo era muntu tomunenya mulimu abantu abamu abalina okusanga etokota nkufuna nga babukira etokota just osabire ekitiibwa kya Alex kireme kufa ttogge wetotonulira kyeya bannaaye mu entertainment mubaluseemu olutalo olwanana makkati g'omukyala n'omusajja eno waliyo Gloria Bugi eno waliyo Crystal Panda buli omu asindikira munne ebigambo ebisongofu olutalo lufuuse olutalo ku bayimbi ababiri oli agamba oli mukadde nnyo mu industry ono agamba gwe kaliyayo yagwa kwega buli omu simeegwe ekyakutunda kaali katandiko bw'ate gwe wayimba dda tukyalina nze nyimbidde emyaka 2 ensi emmanyi gweoyimbidde emyaka 10 ensi tekumanyi kusopana nakoza myaka 10 olwante omukyala yewe yayogedde ate bonna bapya bali mu generation yemu decade giba myaka 10 kati kusopana ali mbayimbi bagera kumekinga gundi yokutano level yokutano mundongo otyo ne Gloria Bugi mwali omu bali Young Voice bali omu ba Sidik Voko bali omu banja bali omu kakati omuntu omanga muri mugundi yemu decade yemu taba buyimbe mukadde nkufuna just abantu abamu entegera abuyendongo yeri fani otyo ali Gloria Bugi leso amunenya nnyo because tabadde exposed nnyo kumanya ntalo zaki za media oba zendongo gyalimu yakera ku makyana averi n'akikuba musiramu oyambadde sokisi zitafaanagana ekikulu olina kujja makulu ga stocks nyambala stocks kanadika yakanyigiriza bigara azamanga zitegezifaanagana tugende basi ambala sokisi zifaanagana naye nga twandibadde yambala zitafaanagana ekikulu kwambala ngatto anedda sebutaata nanga tulala oyambala zitafaanagana ekikulu kwambala ki kanumye nnyo ate osobodde bulungi nnyo nosa empere nogiseesa niruwa stocks tezikwatagana kati mugana wange ne gundi oyambalira ddala enzenjawulo yakugambye ekikulu kwambala stocks ekikulu kwambala ngatto bw'oyambadde bwoti n'engatto zikyusi ate ekikulu kwambala ngatto olwedde oba oyambadde engatto kati oyambala ezitafaanagana tekirina buzibu ekikulu kwambala otyo Gloria Bugi omanyi mulimu ebintu ebimu ng'olina byegendereza
live alone kulaba Crystal Panda nga Crystal Panda but mabega Crystal Panda wali abantu aba media asokuwa n'olutalo lwa Crystal Panda nga media personality banne Crystal Panda promoter ateke ebivu bulungi nnyo wale wa promoter basokera ukitegera mubamu entalo zogamba nti kwanga okituna muno ogamba naye ku chechi anyway Crystal Panda agamba yakamukwera interview nya ngavuma Crystal Panda Gloria Bugi ngavuma Crystal Panda musanga ina kyamukola because yera mostinze koko tamostinga nko tumulaba nko naye asanga ina ensonga man there is no smoke without fire kituufu era muganda agamba wali omukka tewabula mu muliro omukka gugu ngoli akolezeza omuti kitegeeza omuliro tewabuze muliro bujja musidano oli omuti Rastafari kale so bwogeranga ku makya ng'oli mukazi noto obutambi bwo obw'ekikulu okyo ogenze oba ogeze on record mu bulayi bwo bwonna bwonna okubeera bwotyo obutambi obw'ekikulu n'oyogera ekirimu amagezi kitya oba tulagadda nti oli musiru nti omukazi omusiru yoyo asobola okukwata essimu n'agiteeka wali neerikodinga n'aweereza era omukazi omusiru yoyo asobola okukeera mu makya okugamba nti omubiri gwange ogwebakako olwa ssente weziti nakubeera ssente weziti omanya omukazi we musiru ate oyo omukazi ogeranga naye mu lutalo bwakuvuma nga sirika ebyaddala lwaki nati ojja kutuuka ekiseera nawe ofaananira obusiru bwe omuke kale Crystal Panda alina okubeera omusiru n'asirika obutakkiriza obusiru obwaddala bumukwata kuba gwalwana naye musiru tugende maaso okitegeera so Crystal Panda nga ye alina okumanya kati eno level bwentuuse ndi mugezi sinayo katambi kange nga ndi bwereere siwemulangako nkola bintu byange ate wange kansigaze ekitiibwa kyange nve ku radio yange ku TV ngene mu saloni yange bantu wana wamanga batalina keera makya kuliraana omuntu wagamba so okukola ekintu kyonna okufuna ssente oyo omuntu wagamba nga nkusobola okukola ekintu kyonna okufuna ssente asobola okutta asobola okuloga asobola okweyambula asobola okukola ekintu kyonna kyonna afuna ki ssente oyo omuntu mugende empola omuntu wakeeranga ku makya n'ata obwereere bwe either nga mukazi oba nga musajja n'ata obwereere bwe oyo omuntu omukola ki omutanga omuntu wakeeranga ku makya n'akwata essimu ye n'atandika okuwemula nga ina vidiyo egyemu oba n'atandika okuwemula omujjangako engabi omuntu wakeeranga ku makya n'avuma bazadde be ebyo bintu birina omuntu tugeranga naye mu lutalo nkufuna omulekanga bulesi n'akola ki n'awangula oba si ekyo munoonyeze sayidi endala wakuvuma munoonyeze sayidi endala musuda n'agimanyi bamukube erinnyo lye buli erinnyo lye ndigula emitwalo aga 5 bakidde wale abaana bakuba zittuki sanga oli muggu oli kukazindala otoleka kukuta akazindala okakuviira ngumi ejjamu erinnya n'alikwata erinnya n'alitwala emitwalo gyange 5 gambe nati erinnya naliggyemu Gloria w'otunuulira engeri gy'azimbyemu erinnya lye mu ddeeri tafe kasinzeeyo abakazi bwe batyo nagere baba tebalina kyakufiirwa baba tebatunula mu biseera by'amaaso batunya kyakakati ate omuntu atunya kyakakati yoyo omuntu gwe nagambye omwegenderezanga obeera konkushuwa nti nno bw'ogenda okugenda naye mu lutalo oluwiringa okuwemuka naawe bwate oluwiringa okuwemuka ng'olina ekyokufiirwa mute kati Gloria Bugi yesiminako buzibu mubiri gwe ajja gamba siri wa generation ye which is okay sinze ya Mungu gamba alwewo okuyingira endongo generation kijobalanga Gloria bamukolako ko interview nga mutono wati oba mu 12 mu emeka nakyo kiri kyenkugamba natutala batandise kuwemuka ate toyombanga na mukazi omukazi tebayomba naye oyombanga n'omukazi oba ofuuse omusajja atalina makulu omukazi tebayombanga naye toyombanga n'olutalo n'omukazi nogunga nti ojja musinga
ebisingisa omukazi olutalo bingi oyasookera mu kyokumulwanya because yafuna ka video ke neyemazisa ekyo nga kisobola okumuleeta ng'amulwanirira oli n'abanga yalya sinakyo kino maaso ga Katonda oba mukisajjasajja in the presence of God oba toli musajja Katonda yatonda omukazi ng'aliwo okukwatibwa mpola niwaba nga abumbuzi wati omuliro olina okukakkana kyova ku luberebere Eva bwe yaleeta ekibala Adamu yakirya bwe bamubuuza Adamu oluwa neekwese lwaki weekoose Eva abakazi si sitaani ekyo kyogedde kikyamu abakazi Katonda yabatonda nga baliwo okukeera ku makya kufuna protection eri omusajja ffe kyetubaagalako comfort kigambo kinene protection kigambo kinene protection nga buli engalo zo buli mukazi waayo engalo zo zisokuvaamu ekyokulya protection nga newaba bamukubye osookulwana ng'omusajja n'okolaki protection ng'osookera ku makya omuwa amaka agamukuuma protection kigambo kinene comfort ng'osobola omusajja omuwa omubiri gunaagwenyumirizaamu ng'omusajja osobola omusabira omukisa ye comfort tunoonya ku mukazi kintu kimu kyokka kyokka comfort ate bo batunoonya protection kati ogenda mu kulwana n'omukazi oba ofuuse ekisajjasajja kitalina makulu Panda yabali teyeetaaga kola interview toweetaaga nakuddamu Panda okujja mulimu abantu abateraba mu level manyi nasanga ku Panda kushuya King Saha ne mulagula mugamba ogenda kuba Shane ojja kuba Showet n'agamba asisobola ne mugamba kinakutandikira ku gwe okwekkiririzaamu kikulu ne mugamba senga nkulaga King Saha emyaka 15 emabega eyali wadi era stream gugu mu kikuubo eri akola wanezana ewa mulokole ne wa Bakka era mwebaza ko King Saha tasobola kwerabira abantu abo Bakka ne mulokole eyali ku mwalo ku nkasi ng'osobola okikuba nagamba nkitwala mu Yesu Kristo ningola akitwala mu Yesu Kristo tekitwalanga mu ki ye mu mutima gwe yagaana okitwala tegenderezanga nnyo entalo ezimu zetwagala olwana mumutalo zotalina kulwana wena zireka anti omuntu ajja kujja agamba oyo aŋŋamba nga ye ezimu azirwana anti kati nze ndaba ekinwanyisa entalo ezimu abantu bamba badde chance emirundi mingi ne bakafuula akamanyiiro nze ngenda okutuuka okugwa amatu omuntu nyingidde naye olutalo nga nkoze ebintu bingi nnyo nga musiriikiridde ate nsingira lutalo lwakuvuma nkuyingira mutokera nti ndi naawe mu lutalo kati nga nina olutalo ne lwamiti mulinako olutalo lwabigambo sijja muwemula lwabigambo omulaga nti ayinza okuba nga lwamiti naye talina kyakoledde ati naye nze gwamanyiira nina kyakoledde ati nenjagala nfuneko ku lwamiti munoonyi ngenda kumunoonya omubuuza Jacob yakola ki munoonyi nsokuwa enamba yogina njirina munoonyi nanga alina eyange munoonyi mungaye baŋŋambye ekyabadde kusanyuka katemwe kuba ebikonde njagala kujjako interview mwabadde mwagala kwekuba ayinza n'okutya off camera off camera nga nsiriwalira omusobola nze Jacob mune kati olina version gy'omumanyiimu naye ng'oyagala kutegeera version yange entuufu obubuuza ku bantu abamanyi nze wentandika olutalo kiba kizibu oduvamu nga siruwangudde naye tubanga tugenze kulwana one on one nga temugera kunkuba abantu bangi kiba kizibu nze okupowa kiba kizibu okupowa because nakolyako street manyi era n'abantu abenagwako abantu eininga mu kisenyaawo banjigiza point z'okuwosa okuwa omuntu n'abeera awo nga tasobola kumuvinga ninga mulamu ninga ssa ninga tasobola kukola kintu kyonna nakyo lwakuba just ebintu ebimugaa nti kati namirisa wange mirisa nandaba ate nga nnwanyi kankireke naye mpangulukuka bubi guge mazima oyogeddeko ku butambi bwa Gloria Boogie nabaddeko n'omukyala Bad Black yabadde alina press conference ya show ye yalinayo nga ayogera ku kintu kyekimu gwe kyoyogedde n'alaga mbu yatuukiridde abantu abamu okumukwatizaako ku kivulu kyekyo naye nga balina image eri gye bamubaliramu
eyokubeera mbu yali yeetunzeeko oli natuuka namugana omugamba kati gwe so akuwa brand yange because of wali weetunzeeko naye ng'ekintu kye yaleese ayagala n'omukazi okumulaga mbu ogwo omulimu si mulungi mu bulamu bwe yakalepingibwa emirundi 3 ejja 3 ayinamu omwana naye ku myaka 16 we yazaalira n'anyumya n'emboozi ye ey'okubeera mbu step father we yamukozesa naye nga mukozesa byagono naga atya nnyo okujja okunyumya jjano ye because abantu abamu bagikozesa nga weapon kyenagamba wano ng'ate gw'omu ku bo Uganda tetuna kutuuka ku blessinga past y'omuntu yakabye n'amaziga bad black mukazi wake Uganda tetuna kutuuka ku blessinga ebyafa by'omuntu otyo oyogera ekintu ekigenda on record omuntu n'atandika okukikozesa nga faani n'atandika okukikozesa ng'ekyokulwanyisa tuna mu Uganda n'omuntu osobola okugera oluzungu olufu omuntu n'akusekera naye ate omuzungu tasobola kuseka because amanyi si lulwo okitegeera nti namuzebakwata Dubai awo nategeera nti speaking English is not something which you have to be proud of. Omusajja nga amanyi bulungi nnyo oluzungu bulungi nnyo naye ng'ali mu Luwarabu naye ng'alina omuntu avuunula mu luzungu naye ng'avuunula munnamawanga ezo oba yali mu Philippine webiti naye wera yampa ebintu yangenda okulinnyira ngamba safe journey at home, come back when your band is done. Nemubuuza ololongo obadde oyogera oluzungu nagamba niwe kunga ffe waffe ensi yaffe yeesooka olulimi lwaffe lwe lusooka tetupromotinga bintu byabagwira tuzoba nga tubawa ebbeetu nemujja mu nsi yaffe but ensi yaffe olulimi lwaffe lwe lusooka awo nawanika nagamba yes abantu abamanyi ensi bwetambula batuufu era ogenda Argentina abamanyi oluzungu batono nnyo bati basinga kumanya olulimi lwabwe kubanga no Uganda tulina amawanga mangi but wetudda ku bad black nti bad black alina okumanya nti mu Uganda muno kizibu nnyo okufuna brand esobola okutegeera nti past is past. Abakuba muzungu nga yakoze ekintu ekyo ng'ali mu America yandifunye organization ez'amakwezi n'esente ezidde ku mugongo gwo bayita ne government yandivudde nemusupportinga because eyo cause ya bad black yemu ku cause y'omwana omuwala ng'awezezza emyaka 13 buli mwana awezezza emyaka 13 ng'asunyiza ebbeere wet abeera n'ebyama bingi nnyo by'otamanyi naye akuddiza naga nti bannange nejjusa okwoza emyaka 13 ng'asobola okugamba ebigambo nti awo omusajja watandika omugamba amuzaala n'atamuzaala bonna ebigambo nga abiwulira naye nga alina okuweeyingamu omuntu gasobola okufuuka singa naye era kyova nti abakazi basaasira nnyo byambeera nnyo okusaidia because mulimu omusajja gwojja okusanga ng'alina ebigambo nogamuka nze waliwo omusajja gwe mmanyi muyimbi ng'atandise okukwatira ku mukazi omuwaana ogambe bannange omusajja ono oyinza ng'alenjinga ebigambo nga bijja on point abisengejja ati yes ekitegeera naye kati Uganda yaffe eno tuli mu nsi nga abalinamu ku ssente obanga olina brand embi obanga okoze interview n'oyogera history wo obanga balaba ebintu byokola byebasinzira kuna babuuza nti nogwe byoli nabeera nti birimu ebintu bisatu bad black oyo yani Shanita wanjawulo ne bad black. The bad black alina personality ezingezo yakulira wano amaka ge waabwe gali awo gwe yakula naye oli yatera okujereza n'obubwa family yaabwe yeeyo era wano bw'abadzeewo alwawo nnyo okujjawo yakomba okujja wano ng'azze kulaba Isma because bakulira ku kitundu kyekimu ntataawe family zaabwe zeemanyi ne bad black y'omu ku bakazi bempa respect nti bukyanga atandika kwogera ebintu ebyo tulaba ngayo bwerere bwe ayinza okuba nga akulaga nti naakabi nasimenya akoze akabi awemula akola biki ne tulaba ngayo vidiyo eraga bukyala bwe kituufu
Naye olaba bali abeebikkirira bali booluganda lubo ekitiibwa ng'obwerere bwabuyita ku social media. nale ku TV emu nga kuliko omuwala bamuyita Kirabo. Ne mugamba gwono owagundi. Nagamba asiyenze oli bamuyita Kirabo gundi. Nze bamuyita Kirabo eri mugamba badde manyi mbadde sikutegedde nti okitegeera. Nkufuna. Kati ensi erina okumanya nti efudde lwa mukazi si musajja otyo wadde omusajja acontributinze but ensi efudde lwa mukazi nekyeredde omukazi okufa musajja atya nti omusajja bw'azaala mu mwana tanakukira kumakya kufuuka mwana bw'azaala mu mwana nga tanakukira kumakya kufuuka maama oba mukyala nga age bracket between emyaka 18 24 25 oyo aba akyanyumira bulamu aba akyanyumira sex aba akyazuula ebintu bingi ebimuteeketeeka okufuuka ani maama waliwo abazaala ku myaka 13 waliwo abazaala ku myaka 14 waliwo abazaala ku myaka 15 waliwo abazaala ku myaka 16 17 nkivumirira naye Uganda yensi yetu weeri bwetambula kati omwana weetikka olubuto lwa mwana munne omusajja n'oba amacuwa otya oyo omwana tasobola kukuza mwana oyo gwalina mu lubuto Bad Black ku myaka 16 yali mwana tasobola kukuza mwana oyo nga maama tasobola mukuza nga maama nze nakuwa ekintu kyokulabirako ennyo embwa zino ze nnina Ketia ogatteko ne Nawizo Nawizo yazaala abaana bulungi nnyo n'abasindika bulungi nnyo n'abaleka awo Ketia n'abaddako bonna n'abalya ono Ketia n'abalya bonna Nawizo agenda okuzuuka nti abaana be baweddewo ng'oli ate azadde agenda okugenda ngeri gye yabeera ng'eri mu kayumba ng'ono yaliyo nga tamukiza nga bwajja balwana tikikwega nti mulimu abazadde mulimu abatali bazadde mulimu abali wiiringi okufuuka bamaama mulimu abatali wiiringi okufuuka maama ensi gye tulimu kati maama wange oyo Bad Black alina okukkiriza amazima nti n'ensi gye tulimu yagwagawala abantu ogisibwa ki ogisamba saagala enkombeko kati bwebagamekegera kukombako yo giranga ki nga ogisanze waabwe empale yange erimu wuzu nekikola ki embwa terina kunkombako toddamu kusamba mbwa zange naawe zizo omanyisa emeka ziteeka mu mbwa zino sente ziteeka mu mbwa zo zisinga engatto yo zikisinga simayo olowooza yammeke zikisinga eno embwa eno ono Nawizo esente zemutaddemu esinga engatto yo toddamu kusambasamba mbwa zange bwenajja ewuwo ojja kunteekera amateeka ewuwo tudde ku Bad Black kusambasamba engatto gireke ennuune amanuune ekyegere kibaze kinuma n'okunnuma so Bad Black tukize tugaane ali mu nsi nkyamu mukadde akatuufu kikyotegeeza ngu ensi nkyamu ali mu nsi nkyamu ensi yonna ejajinga pasiti y'omuntu ebeera nsi nkyamu otyo ne bakazi banne nsi nkyamu abakazi banne tebakyalina kali akagamba nti nomufiirira mukazi munnange otyo gwe betegereza abakazi b'ennaku zino betegereze nebakeramu kinasanga nze nakwakikiriza mbu nani naasa naawo nezirita omukazi ng'ali bwereere nga mulalu yali yakagwa eddala kireka nga liri fresh neyebaka nga yebambe waati naye nga abakazi banne bamuyitako nengenda nengula essuuka nenjimubikka mala ogimubikka abakazi amubise yange ojja kuba omutuuze wammaye wamulose nomubikkako abadde asooza ekitiibwa ky'omukyala ninga abadde waawo nti obwerere bw'omukazi buswaza okusinga ffe obwerere bw'omusajja nti obwerere bw'omukazi bwakisiraani okusinga waffe bw'omusajja nti omukazi wakunamira ebiddako gwoba bikolaki gwoba bimanyi kati ensi gy'alimu tekyalimu nakulumirirwa mukazi munne kwekwatibako naku mukazi munne walabiwana omukazi yasse mukazi munne omwana ano yasse muwala munne oyo si mukazi wabadde buwala obwo era mukazi omukazi yaani kasitolizi nga virginity eyo bweyingidde mu kituba ly'omukazi oba ogguliddwa nti anytime osobola okufuka tomatalinga mu myaka ki ate nga ziba kuggyeko libeti n'ofuuka omukazi anytime oba osobola okufuuka maama
kati yasse era mukazi India wano omwana yasse family ye wasimu iPhone bamujjeko iPhone n'agenda kasolya akasembayo dda n'agamba ngenda kwetta taata we yazze omukwata waate omugjeyo yamukutte n'amusika ne bagenda bonna mama yababya mubaawe n'omwana bagenda nene yeekasuka family y'abantu basatu neggwawo bonna ne baggwawo yensi yaffe gye tulimu nti abantu bakola ebintu ebiri extraordinary weebuuza akikoze n'oddamu n'ogamba yes akikoze jane yaffe abamu bagikozesanga byakulwanyisa yes nze omukazi omu yagamba muwala we gwe nali njagala oyo musajja alina siriimu yakebera bwe yagamba namala kutwala muwala mugamba nti saagala onjagale ne kati kankulaga amazima tugende bankebere tugende buli kyuma kyonna kyonna kyoyagala gy'oyagala yonna bankebere namuddiza report nagamba maami Jacob si mulwadde bangamba mulwadde nambuuza ani yagamba n'amawulire banne somebody can judge you through a video gy'okoze kituufu somebody can respect you through the video gy'okoze nze nsanga nnyo abantu bangi nnyo ntuusi mbeera naawe nagira agamba webale nnyo ka video kano kewakola luli n'osanga oli n'agamba ebigambo bituzaamu amaanyi n'osanga oli n'agamba ngagamba ebintu byanjawulo ne through social media kituufu naye nga respect omulaba takwaniriza nga omuntu omuyaayi akwaniriza with a humbleness muye jawula abafani bano ba mirundi ebiri fani okujja kula nagala banange najja esimu naye naga mpadde nsaba kwekuyawo na kifaananyi naawe kiba kigeza humbleness respect gyakuwa eyawukana n'oli ereekaana obuleekaanyi okitegeera ebintu bafani ba mirundi ebiri banjawulo fani asobola okuleekana nga labye sita ne fani ajje ne humbleness era oyagala nnyo fani wa humbleness naye ono asanyukira buli omu n'ovaawo n'ogwa omulala asobola okukola ki okuddawo so bad black alina okumanya nti ensi gye tulimu tekyakwatibwako nnaku muntu yenna si jjana ya muntu yenna kuba yatuuse n'agamba mbu babadde bamusekerera okwogera oluzungu olufu n'agamba ye yatuukako ekiseera ng'alina siponsa gw'anoonya naye n'agenda ku Google okumuyambako oluzungu naye n'atuukayo ne bamulabira mu kifaananyi kya image eri kye yalimu mbu olw'okuba yali yeetonzeeko kati ensi yaffe eyo ne bad black alina okumanya nti ebyo tebikulemesanga okutuukiza ekirooto kyo nze mwagalako kintu kimu kyokka y'omu ku bakazi bempa respect mu industry muno nti mu butasoma bwe yasobola okutikkula ettooke erisinga n'omuntu yasoma mu butasoma bwe yakwatako akadde kamu akadoola waliwo abantu abasomye n'ebbanga ddala ayinza okuba nga yakabba ayinza okuba naye yakabbako mugezi omusinga yasoma naye yagaye teyabba kati whatever case nanti bintu kye bamanyi naye gwe nanyini ssente mugezi muzungu naye yasanga omwana akulidde zana mu myala akulidde makindi n'amukozesa ensobi oyo omwana aba mugezi tosobola kusurvivinga teba abantu batamanyi kwogera luzungu nga bad black bayindenga apo nga ba maid ne bad black si maid ye muntu yalavuzeeko emotoka y'emiliyoni 5 nga si maid so nze kulange muwa respect era batamanyi abalinamu that kind of nti omuntu alina kubeera ng'ayogera luzungu okubeera omugezi nnyo manya musiru tugandeko ku life chair omukyalo ono ongaye mukyala nenze mbadde mweta muwala eyasse munne kyekigenda mu maaso mu nsi ensi yagwamu sympathy ku social media kuno omuntu asobola okuvuma nga tulina kyewali omukozi najja mukomi nagamba oyo muntu sajja simwagala kisoboka naye because takwagala because either ayogerera bubi omuyimbi we gwayagala naye nga kwasinziirako naye atamanya nti eno mu nsi ya entertainment mulimu ebintu ebikolebwa nga ye tabimanyi naye n'asinziira okukujjaje gundi alina omutima omubi gundi oyo abeera nnyo mu ntalo gundi oyo naye nga tamanyi entalo z'obeerako oluusi zibeera set up either kutwaza kintu ekiriwo mukadde ako oba kupushinga kintu kiriwo mukadde ako naye nga ye faani takimanyi
akimanyi nti Jacob abeera ne mu Sudan nga balwana Jacob wantalo ninga tamanyi ne mu Sudan tutuuka kekisatu tutula ku mmeeza yemu ne muteesa so sympathy webula mu buntu n'abakulembera kyova tekyalina nsonyi ku bintu ebimu kyova abawemula be ba RDC kyova abawemula be ba minister era kyova abawemula be batula kumpi ne Fountain of Honor ekiraga nti direction y'ensi yakyama naye tugikolera kati gobanga goje oli eyo gunjula omwana wo somesa omwana wo labirira omwana wo mugambe omuntu olina okuba ekintu kyosaalirwa mwana wo muyigize nti ensonyi ezisookerako ddala zirina kuva mu Quran oba mu Bayibuli bw'ojjako ebitabo ebitukuvu bazadde bo bw'ojjako bazadde bo baganda bo bw'ojjako baganda bo famire yammwe yonna giswalire ng'ogenda okukola kino gana bannange Allah subhanahu wa ta'ala Allah nzikiriza okukola ekintu kino oba Bayibuli enzikiriza bwekale Bayibuli oba teriiwo ng'omutima gw'eddiini gwakulema maama wange wanaagwa ku vidiyo eno taata wange kale taata oyinza okuba nga wabakyawa naye sisita wange oli yamberera mu buto wange oba kale sisita oyinza okuba nga tolina kale kojja wange anandaba atya kale kojja oba tutaliwo ensi giswalire naye osanga omuntu nga tabiina ebyo byonna nga tabiina n'abeena mmere wano nga yeevuma naye n'omukuba n'omwana wa social media n'omukuba TikTok okwo bamuyitaani oli omukazi yali awamu generation va ku generation ne Balista Timo mwabaddemu Benita bonna kabadde kakulu generation Balista Timo Benita ne minister Don yagenda nampita ku live emu Don promoter ono wa chali woya amumanyi Don tomumanyi abena nebikaze biwemula yo anti yo Don questions waba malaya Don questions waba malaya bali mukwakana ne guy bamuyita Sean ali mu America yakola ku BBS ABS omutegedde nga Sean aleeta ekibuuzi kigamba wakiba radio presenter twali twagala nnyo abayimbi otyo ne mubuuza gwakolanga ku ABS mukamawo ayina abayimbi omu yavudde n'awa n'obujulizi nti no yeebaza Katonda omutekaka kabusubi obutafuna sirimu nga mukamawo okuyamba abayimbi amala beebaka nga tokyogerako wakyo tunya abapresenta okwagala abayimbi nga guwo okuba oluyimba ku TV gyemalanga beebakako nga tukyogirako ekyo ne mugamba gwe wasomberanga mukamawo abakazi ngekyo nakyo tukyogerako nti ate omufuta mwogerako tebamwogerako kibi ne mugamba kati omulamu muli mumuttira katale nga mwe mwabikolanga n'omufunga waali nga temubyogerako kati nkubaako ne bagamba bannange nikubaako topiki eddala awo ne bagamba bannange mwena abali ku layini ku nze nina okukyokufira obasinga twalawo omukazi oba aliya mu Amerika oba muyitaani nagamba gweyitaani wani baani bossa wansi ani akumanya eno mu Amerika ne bagamba nekanve ku live eno nengivaako omu najja mu inbox nambuuza lwaki ovudde ku live obadde otegeeza kintu olina ekyokufiirwa ne mugamba ffenna mwabadde ku layini tebasobola bakola ki bascreen codinga ne bapostinga nenze basobola ni kati nze omuntu asobola kuskoshotinga ng'omukazi oyo anvuma live yamu nezifuna ki nze kiba kyange nekikola ki nze mulimu ebintu binti okwogera sijja kwogera nti ekintu nkikubawo kati entalo gyendaba nga sijja disobola nga nja kuwemuka the best way nvaawo nowininga nondowooza nti diffala nayinza kuba ngemba mpinyize kati muli alabye nammere ng'ayomba n'omwana omu nenga naye nammere ono minisita kimuggyako ki okuva ku social media naga nti manyi owinize Dave kanjiveeko oba mulimu yozoyinza okuba nga oli muwanguzi buli kimu ng'olina okukakasa ne mulimu entalo zimuzunga kanduleko omuntu awona aluwangule kandesonyiwe kanduleke mulimu empata abantu zibanyimpangudde otwalwa akaluna lukkiriza ngamba balumpangudde si because naye swakera mukya kuteekawo mbeera naye nakikkiriza nenga nti wenateekawo embeera gundi gye bantaddeko nti nina abantu bagenda okwokyama yinza okuluzinga obulamu bwange kankireke bwate abawinga ndowooza nti ndi fala nenga siri fala okitegeera so mulimu entalo ezimu zogamba
omuntu no kamuleka wangule afunemuko ku ssanyu ayoze nti ndi fala nimulinde mu paati tu wajja n'akamanyiro ke kamu mwagende tuddala okuleka ku luli nakosa mission gye bagamba live today fight tomorrow segera fight tomorrow oyo ojja nga otegedde mulabe wo kyasobola okukola okuba kwa mukananga olina kuwemuka kati abantu abamu tebakyalinamu kali akalowooza banandaba batya nenamere yetyobodde namere nza nnumako ki mwagala nnyo bayidayo omukazi oyo yemu ku bantu ba NRM bedina enamba yaabwe mu simu yange nenamere omutuukirira tafaayo oba oli wa kibiina namere mwagala ku llo because naye namusanga mawuli terina mpisa mbi nobeera kubukedde awo terina mpisa mbi bayinza okwaba mwogera bisitole bye because buli namere alina bisitole bye buli muntu alina jja naye sikifaako ekyo nze mwagalako kintu kyokka nti naliriyo abantu ngaffe nga namere awo tukiba bazibu bakutegeera namere agamba ebera ayinza okuba nga alina obuntutu bwe butonotono nayinza obuntu obwo temusobola kunkyaya muntu aliriyo kyova nze mwagala nga nze omuntu emanyi namukuberako nomugamba maama ogamba otya oli bulungi oyo namukuberako nga wali omukono gwange wabyeko kumpi ne rediyo yaabwe oba tv e Masaka namukubira kino agamba omutuuze ngwaki onkubira kiro nemugaa kibadde kiri tekirinda ekitegeera so naye just kinumanyi okuba nti mulimu abantu abatakkiriza defeat entera ezimu nnyo zireka noga olukalwanguleke tugende nga nalabye fango ni boss akasajja kamuvumidde mu bbaalayi n'akaleka naye ku fango ni boss owekyasa kiri mulimu kyokkiriza kyeya n'ogamba kino kyo kankireke nenamere negundi naye nampeera yagambye ekyokugirira emikolo mu kiyigo naye yafuuka weapon gye bamulwanisizaako era kyalina okufuuka weapon kyalina okufuuka weapon yabadde ewa bad black naye kati naye nampeera ate so amuwolereza lwaki because era ategeera ng'agendayo mwe mulimu omuntu abeera addicted oba abeera omwana bamukwata taddamu kubeera kyekimu nga bad black yokyali taddamu kubeera kyekimu omuwala nga bamukutte bamuforcinze sex rape taddamu kubeera kyekimu ayinza okuba nga alongooka naye ekyo tekimubeeramu n'abaana bazadde bafunako ku kaasa eyo ey'okuleepingibwa okitegeera nkikuddiramu omukazi bamukwata taddamu kubeera kyekimu n'abaana bagenda okuzaala bulamu bwabwe bonna kabe mulezi kabe muwala bafuna ku kaasa eyo teri kikolemu kisinga kubeera kibi muwala kumuleepinga kati gwoba nga bakedde ku makya ne bakolomansinga n'ogenda mu tooyi ogendayo otegeera tuli mu public toy oyisibwa mukwatibwako nnaku because kwe olina ejjakiriza litya kinakuba kiri mu mmotoka naye mu tooyi weraga nti tolina value mu bulamu bwo nti akaboozi omuntu kasobola okuzanyira mu tooyi za bbaala nga we ziri enkyafu kiba kitegeeza nawe bugudayo nkyafu you don't value kati ku bad black amuwolereza because ye ensi yamuforcinga okubeera oyo naye nga bazadde baafayo omusomesa kituufu naye nga tebigatta ku sayidi ye ng'ensi yamufunza si nsi ng'amagezi g'ekibiina tagayina ngayina kukola ki kukkiriza nti sirina magezi gano kanjiyo ekirala baana bangi nnyo nga bawala nga talina magezi ga mu kibiina naye nga mukujjukujju mu bisigadde ate abazungu bwato batusingira nti wategeera nti tulina amagezi ago anoonya obusobozi bwawe buli wakuteeka awo n'awa ekisinga kyonna kyonna ovemu n'obukugu obwo kitegeeza ki abaana bangi abalepikitwa buli mwana wasuna ebbeere bw'ati baganda babataata baabwe buli mwana wasuna ebbeere bw'ati byalaba biba bingi nnyo tumalirize kyeya waliwo omuvubuka yaŋŋambye nkwegayiridde bw'otuuka ku Jacobo omumpeera emmesegi eno ayina girlfriend we naye girlfriend we akulembeza nnyo mikwano gye okusinga boyfriend we ono ayinza n'okumugamba mbu nze woba tokoledde kino girlfriend wange ono oba kale katugambe balina gye balaga nagamba mukwano gwange alina okujja wano tumulinde oba gwe toyagala mulinda
genda nja kusangayo. Kitegeeza mukwano gwono wa muwendo nnyo mu bulamu bwe okusinga ono omusajja agenda mu bulamu bw'ensi. Omukazi gw'oyagala amanyi obwerere bwo gwolina okusooka first kubeera first priority. Lwaki? Because gwamanyi obwerere bwe. Because mugera ku building ensi mwembiriri. Naye okeeranga ku makya omukazi gw'oyagala ng'asooka okukulembeza omuntu omulala okusinga ggwe. Ng'asooka okukulembeza asooka okuwuliriza mikwano gye okusinga ggwe. Ng'asooka okukeera ku makya okukola ekintu kyonna kyonna. N'okimugamba nga kintu kisi kirungi naddamu n'akikola. Manya munyoomi ne maka ge ajja kukunyooma n'oliba omuzaddemu abaana balinyooma ensi. Because dating is a process eva mu marriage. Obisayisa bw'olaba mu dating mu relationship bwe bisayisa bwe bumu bw'ojja okusikira mu baana bo bintu bibiri. Eyizo soomusomesa engeri gye bayinza okukwagalamu. Bwe batawulira gwe wulira. Okola otya? Because action speak louder than words. Kituufu. Ebikolwa by'omuntu ebijjako byogera kingi nnyo okusinga ki ebigambo. Bw'oba otegeera nti omuntu gw'oyina muyabayaba takumatira takola ki linnya kukyawa kati katini. Fokasinga awalala. Because kibi nnyo okudatinga omukazi atakumatira akulembeza abantu abala okusinga ggwe. Kuba Katonda n'ensi yange mbagaliza okubeera obulungi akasembayo bagamba kizibu kyokka kyokka. Enene simu ogiraba olw'okwera ku matiro oteekako vidiyo ey'obukaba n'ogipositinga oba n'ogiweeza omuntu omwagalawo laavu eneggwaawo ayinza ogipositinga ayinza obutagipositinga naye ku nsi ya Mukama teri kintu kisinza okusula nsi yaffe nga simu eno. Essimu eno ereetedde amaka okufa. Essimu eno ereetedde ebitiibwa okuyiika. Essimu eno ereetedde ebintu okudda emabega. Nkusaba yonna gy'oli bifo nga tunakukola kintu kya kisiru think twice ku ssimu. Bw'ota thinkinga twice obulamu bwo bwonna ojja kulaba nga wejjusa nga yali mistake egyo yakweta okubanga oluzinga your respect. I salute you. Sibula nekana akantu challenge eno ngenda kateekayo audience ekalabe. Maama ono yalina mu mikono gye taata we bali mu kugwayo. Mu mikono gye mulimu taata we omukono ogumu omulala mulimu bbaawe n'omwana we. Babuuza ani gw'otaasaako ku bano kuba olina taasaako omu ababiri bagwe. Olina taasaako omu ababiri bagwe. Anti we taata mwana ne bbaawe. Taata n'omwana babasuula bbaawe asobola okuddamu n'afuna omwana. But ku sayidi y'omukazi ekintu ekiyitibwa omwana kyekimu ku bintu bikyasinza okubeera ebibi ku sayidi ye. Omukazi kyatasobola kukeera kumakya kwerabira omwana amufiira mu lubuto. Era omukazi kyatasobola kukeera kumakya kwerabira omwana amukwatako wiiki emu 2 mwezi n'afa. Omukazi tasobola kwerabira mwana avudde mu bulamu bwe. Ekyo nno ku sayidi y'omukazi omukwano gwo gw'alina ku mwana gumusingira bbaawe gumusingira taata we ku sayidi y'omukazi. Nkikunya kafana kangi kano akafana ngenda kateekawo era abantu bakalabe. Omukwano omukazi gw'abeera n'omwana gw'azadde gumusingira bbaawe gumusingira taata we. Taata we amuleka n'agwa. Yes. Ne bbaawe. Yes. Omwana kubanga ebisa by'omukazi Katonda yabitonda nga bibondinga n'omwana. Kyova nagamba nti n'ensi ewuliriza nnyo buli mukazi kyagisaba. Otyo kyova olaba nti omukazi owo waba alina omwana mu nsi yamugumya okumuyisa mu nsi. Mulimu abakazi abali eyo ng'agumira ku baana ng'abaana be kyekyobugagga kyasinga okubeera nakyo mu bulamu bw'ensi. Nga tafa ku baana be nga tafa ku bbaawe nga tafa ku taata we naye ng'afa ku baana ng'asobola okukola ekintu kyonna okusevinga omwana we. For example Bad Black asobola okukola ekintu kyonna okusevinga abaana be. Nti omukazi ku baana yasukkuluma kyekiri kye nagambye ku Ketia ne Nawizo. Nawizo yazaala n'alekawo naye Ketia yalabirira n'agunjula n'aprotectinga nti omwana wa Ketia omuggyako olina okulaana naye. Kati waliwo abakazi bebayi batyo nga tomubulira taata tomubulira bbaawe naye ng'omwana we asobola okukola ekintu kyonna.
because ayinza okuta taata n'omwana nasigaza taata we ntata tasobola kumwebakako kale azisobokera makina nagamba manyi kante omwana ne taata kante omwana wange ne taata nsigaze bbaawe n'ekiri ekikolimo kiri ekyokugamba nti neyatta omwana n'agwa tekisobola kuva mu bwongo bwe oba ayinza okukwata yakoma kw'oyo ava ne kwekyo kiriva mu kyokukoma kw'oyo ekyokuta omwana n'afa olaba abortion omukazi teyerabira mu mirundi meka gya abortings era akakola emirundi 10 omukazi nkubuulira omukazi tasobola kati wambanga kambe kutegeeza bino omukazi bwe tasobola kwerabira omukazi tasobola kwerabira musajja amuggyeko embeerera ye omukazi tasobola kwerabira heart break esooka omukazi tasobola kwerabira ebisaabe ebisooka naye ekintu kyalema omukazi okunnyonnyola omukazi tasobola kunnyonnyola obulumi bw'okuzaala bufaanana butya omukazi asobola okunnyonnyola obulumi bw'okuggyako embeerera otyo naye tasobola kunnyonnyola nti munnange obulumi bw'okuzaala bufaanana bwe buti because mukadde ako taba yeye aba taswala awo omukazi wataswalira obaani amugenda omwetegereza bukyala bwe tafaayo azongaza akoze ki azadde bwe bulumi omukazi batasobola kwerabira omukazi tasobola kwerabira kujja mu lubuto era asobola kutwala naganda abaana bange benajjamu bonna n'akaaba nogamba okaabira ki asobola okujjukira omwana we gwe yaziika ku luli naga omwana wange ebisa ebyo n'ensi bikwatagana mukama katonda abankumire twadde ne mustake man mu Sudan Sando mwana mutedde ku kamera musinkana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba